بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أبتولي balungi abatulaba ku Al-Hidayah Islam Media, tuli basanyufu okuba nti entakera temuvaako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala afuule ebiyitirako nga bya mugaso nnyo eri abo ababituusa era nga bya mugaso ddala eri abo ababiwuliriza. Omulungi atambudde naffe olwaleero ku Al-Hidayah Islam Media, njagala okusharingako naawe, njagala okugabanako naawe ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olwo nno osooka otuule wansi weetunulemu. Mu mwezi gwa Ramadan njagala okutandika ebigambo byange nga bwe mubiwulidde waggulu, omukaddima gwensomye gwe njagala okukozesa olwaleero mu bigambo byange. Allah byampaddeko obusobozi biyite ku lulimi lwange nga bidde gye muli. Ab'ebitiibwa, mu hadithi ya Abdullahi ibn Mas'ud, sahaba wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ow'ekitiibwa oyo, alina eddaala eddene ku irimu gye tusoma olwaleero. Yatubuulira hadithi n'agamba nti Nabbi Muhammad n'abasahaba balala bangi abagyogera, naye nyumirwa nnyo ebigambo bye. Yagamba nti bwe yabeeranga ejjuma, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'ayimirira ku kituuti ng'abasiraamu mukuŋŋaanye we muli mwonna mu bungi. Mu bigambo bye yakozesanga bigambo bigazi, bigambo binene, bigambo byetaaga okufumintiriza, kubanga eddiini ya Allah eno bw'otafumintiriza oyinza okuviiramu awo. Ampuliriza omulungi, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Neeno riwaaya ya Ibn Mas'ud etandikira ku kigambo ekigamba nti alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Naye ekigambo ekiyitiŋŋana era ekisinga okuddiriŋŋana kye kigambo ekigamba nti inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Kati awo ne twongerako ebirala bingi, wa nastahdihi wa nastansiruhu wa nastajiru bihi. Bigambo biyitirivu by'oyinza okwongerezaawo. Naye nga tutunuulidde hadithi eno, ebigambo ebirimu Ibn Mas'ud ow'ekitiibwa Jabiri naye yagyogera, naye nsinga kwagala kukozesa eno ya Ibn Mas'ud. Agamba nti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquulu fi khutabihi, nti Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tayinaayo wiiki yayitawo, tewali wiiki n'emu yayitawo ng'erimu ejjuma ze yasaaza
okujjako nga yali agamba nti alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudliluhu fala hadiya lahu. Tambula nange tukwate ennyingo ku nnyingo tulabe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, commander in chief, ng'akyaliwo mulamu, n'abo abazze bayimirira ku bituuti, n'abo abayimirira mu bifo nga bateekeddwa okwogerera mu bantu abasukka mu omu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza tukole tutya. Agantu bw'oyimiriranga mu bantu osookanga kwebaza Allah, osookanga kwogera ku wakitiibwa Allah, aganti innal hamda lillah. Bannange ensonga zonna nga za kwebaza Allah jalla jalaaluhu. Innal hamda lillah, ensonga zonna nga za kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba nti innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ebigambo ebyo bw'obitunuulira n'ebigambo bye tuzze twogera emabega olaba nga birina akakwate kanene naye nga bifuluma buli kiseera ate mu nfuluma ey'enjawulo. Nabbi agambye nti sooka weebaze Allah, ogambe nti amatendo gonna. Kigambo ekyo kirimu okwebaza Allah ku ebyo by'omanyi nti obirina, ku ebyo by'omanyi nti obirina naye nga tomanyi na lwaki obirina, ku ebyo by'olina naye nga tobimanyi nti obirina, ne ku ebyo ebitajjangako mu bwongo bwo nti oteekwa okuba nti weebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byo. Ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala asaanidde okwebazibwa. Allah jalla jalaaluhu asaanidde okwebazibwa. Era ekigambo ekigamba nti innal hamda lillah nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakikozesa, kiteekwa okuba nga kya makulu nnyo, kya mugaso nnyo, kirina gye kituuka mu bugazi mu mbeera y'okwebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi agamba nti nahmaduhu, bwe tumala okukakasa nti amatendo byebintu ebirungi ennyo omuntu byafuna, bye biyitibwa amatendo. Amatendo byebyo ebigezo omuntu byayitamu ne bimufuula nti wabbeeyi mu maaso ga Katonda, wadde ng'abiyitamu mu mbeera ey'okulumwa naye liba ttendo gy'ali. Tutereeze entegeera yaffe naddala ku bintu ebitunyigiriza mu bulamu bwaffe. Bannange si byangu byakutegeera, naddala nga gwe oli mu kanyigo. Bayinza okikugamba ng'oli mu kanyigo n'olaba nga abakudaalira, naye akanyigo ako Katonda okakutaddemu togenda kukamalamu obuwangaazi bwo bwonna okuggyako ng'ekigendererwa kya Allah subhanahu Allah jalla jalaaluhu. Tuteekeddwa okumwebaza wadde ng'akanyigo k'olimu osuubira nti kaalibadde kakuteeka mu mbeera ekulowoozesa nti tewasaanye kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nasanyuse nabaddeko ku TVM n'ensomesa ekigambo ky'okwebaza Katonda. Nengamba abantu nti wallahi ffenna tulina bye twagala era twolekeza Allah okusaba kwaffe ne tumugamba nti ayi Allah twetaaga kino, ayi Allah twetaaga kino, ayi Allah twetaaga kino.
Nembuuza ekibuuzo kye njagala okubuuza mpuliriza era ndaba olwaleero. Okakasa osaanidde okuweebwa ebyo nga bw'obisaba, okakasa osaanidde okuweebwa naddala nga bw'osabye, naddala nga bw'oyagala osaanidde okuweebwa ebyo by'osabye. Nabuuzibwa ekibuuzo nambuuza ate lwaki sisaanidde nga nsabye ate nga Katonda yaŋŋamba kusaba? Ne mugamba nti ekizibu kye tulina kwe kubeera nti ebigambo bya Katonda okubitegeera kugenda kutwala obudde obuwerako. Ne mugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala, sigenda kuva wala nnyo naye tukwataganire ku kino. Namugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera mu Qur'an yagamba nti la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Nemuga seeka nkusaba onzivuunuliremu. Navuunula bulungi naga nti la in shakartum, bwe munaaba mubeebaza, bwe munaaneebaza la azidannakum, nja kubawa, nja kubongera. Wala in kafartum, bwe munaalemwa okutegeera bye mbawadde ne mutafaayo era ne muteebaza, inna adhabi la shadid, okulumya Katonda kwayinza okukulumyamu. Abantu basinga baga nti adhab ebibonerezo bya Katonda, naye ebirumya ebigezo bya Katonda ebiruma la shadid bikosa omuntu okutuuka gy'alaga nga mukosefu naye ng'oluusi tamanyi na kumanya nti mukosefu, nga mwavu nga n'ekimufudde nti mwavu takimanyi. Sekana ne tugamba nti ate ya Rabbi Mungu kisoboka kiti ekyo? Nga Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda, tewali yamugamba nti ayi Allah nkusaba ompa olulimi, Allah nkusaba ompa amannyo, nkusaba ompa ennyindo, nkusaba ompa amaaso, nkusaba ompa obwongo, nkusaba ompa emikono, emigulu, olubuto, omutima, nsigo, kibumba, kalulu, byonna byolina, enjala, obukoowekoowe. Ne mugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala aya ya la in shakartum tasobola kugireetera ku bino ebintu mmwe bye mulowooza. N'olowooza nti olw'okuba Allah akuwadde akamotoka, n'olowooza nti olw'okuba Allah akuwadde n'ozimba fulaati, n'olowooza nti olw'okuba Allah akuwadde bino byakuwadde, n'olowooza nti ebyo Mungu primarily mu ddala erisooka byakugamba weebaze. Wenna ntunuulidde olwaleero era ndaba era alaba Hidaya Islam Media, njagala tuddeyo mu mbeera y'okusooka okwetunuulira tulabe Allah waaga nti wa fi anfusikum afala tubsirun. Muganye okwebaza, buli omu yali yeetunuuliddeko, buli omu yali yeetunuuliddeko. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bwe muba muganye okwebaza ebyo Allah jalla jalaaluhu byatuwadde ng'abikuwadde biri ku ggwe, otambula nabyo n'okubikozesa obikozesa buli kyoyagala, n'olemesebwa okubeera nti ebyo by'olina olemye okumanya nti eyabikuwa alina kyakwetaaza, naye nga kyakwetaaza kwe kubeera nti oweebaza ebyo byakuwadde, oba osaanidde kwongerwa ki? Kubanga otunuula nga tulina miliyoni ya ssente ne weegomba agirina, naye ate nga abazirina nga bagenda mu bulwadde, nga balwadde bayitirivu. Mungu akuwadde ssente mu mbeera gwe gy'otannaba kumanya nti oteekeddwa n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa abampuliriza era abandaba, bw'obanga ontunuulidde ng'amaaso go galaba bulungi, waliwo eyeetaaga gaalubindi okubeera nti alaba. Bw'obanga ontunuulidde nga weetaaga gaalubindi eyo okubeera nti olaba,
era okubeera nti ogenda kubaako ne byotunuulira naye nga weetaaga obuyambi bwa galubindi, weetegereze atalina maaso, oba weetegereze ali mu mbeerayo naye nga talina na nsimbi ate zigula galubindi. Alabamu byalabye, ebirala bimwetaagisa okuba nti ataddeko galubindi naye sente tazirina, eryo eddaala weeriri. Omulala ali mu ddaala eriddirira eryo, kwe kuba nti amaaso agalina, Allah yagamukolera wegali, tegasobola kulaba nga gammwe bwe galaba, teyeetaaga galubindi kubanga ne bw'oba ozimutaddeko tagenda kulaba. Alina amaaso ng'owangadde nalyo, owangadde n'amaaso go ebbanga lyonna 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 ly'olina mu bulamu bw'ensi eno, era nga buli kimu okiraba bulungi, teweetaaga galubindi. Toli short sighted, toli long sighted. Wakeebaza Allah emirundi emeka ku kyengera ky'eriiso. Bw'obanga ekyengera ky'eriiso kimu kitulemye okubeera nti twebaza Allah, naye ng'eriiso eryo bajjama bwe libeera nga lifunye obuzibu, wallahi nkulayirira ow'ekitiibwa Allah, n'ogenda eri abasawo abakugu ne bakugamba nti eriiso lino lyetaagisa okuba nga kutereera, lyetaagisamu obukadde nga 8, obunoonya osobole okutereeza eriiso. Naye nga Allah jalla jalaaluhu yalituwa nga tetulina kye tumuwadde, naye ng'ekirituweesa kubeera nti tulikozesa mu kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Taliyo akola eriiso okugyako Allah jalla jalaaluhu. Antunuulidde olwaleero, Allah omwebazizza ku ebyo ebikuliko, Allah omwebazizza olw'obukoowekoowo obukuliko, Allah omwebazizza olw'amannyo, Allah omwebazizza obw'olulimi, kubanga buli kyenkoonako ng'okirina, nga bw'ondaba nze ali akirina olwaleero. Nze nakakasa oluvannyuma lw'okumanya ebintu ebyo, n'okutunuulira abasawo, n'okutunuulira omubiri, n'okutunuulira emisuwa, n'okutunuulira entonda y'omuntu, ne nkakasa nti wallahi billahi tallah tuli balyazaamaanya nnyo 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 wakati mu kubeera nti tetwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ye Allah ateeka okukuwa, oba weebaza oba teweebaza, olina levo gy'oteekeddwa okubeerako nga Allah akuwa kuba aba akutonze. Naye levo gy'oyagala, kino kye njagala tukituukeko, levo gy'oyagala ggwe okutuukako mu ebyo by'osabye Katonda nga gw'olaba obulamu bwo bwe byetaaga, Katonda alina bye yakuwa obimwebazizza, kubanga bw'oneebaza nga Allah subhanahu wa ta'ala akwongera. Bw'onoogaana okwebaza ng'oyita mu bulamu obw'okunyigirizibwa, ng'oyita mu bulamu bw'okakasa obukuleetera n'okuva mu busiraamu, ng'ogamba obaffe Katonda yatwerabira, kubanga ebyo ebigambo si bya mu busiraamu. Taliyo omukkiriza nga musiraamu ayinza okukozesa ekigambo ekigamba nti oba Katonda yatwerabira. Olaba gwe teweerabira mwana gw'ozadde waka, n'ofuluma ozunga ensi eno yonna ng'ekikutwala mbu ogenze kunoonyeza baana bo na mukyala wo mmere gye banaalya, ogenze kubanoonyeza we banaasula, ogenze kubanoonyeza simanyi biki biki, nga tobeerabidde era ng'amaanyi gonna awo wogatadde. Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda n'akussa mu nsi muno, n'akuwaamu n'obudde bw'akuwaddemu, kyekikuleetera okulowooza nti agenda kwerabira. Tasobola Allah kwerabira. Naye bye tukola olw'okuba nti tetwebaza Allah, ate nga bye tukola biraga okunyooma, biraga nti tetuli bamativu, so nga twali badde bamativu ate buli omu mu mbeera gy'alimu.
netusooka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala netulaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaatumma. Nahmaduhu, tuteekeddwa Allah subhanahu wa ta'ala okumutendereza ku ebyo byakoze. Tuteekeddwa Allah jalla jalaaluhu okumutendereza ku nsonga zonna z'omanyi ne z'otamanyi, naye nga wooli naddala gwe ayina la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ekyo kyokka kikuleetera okwebaza Allah jalla jalaaluhu, n'akuwa obulungi bwa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Nabbi kyava ayitiriza ebigambo ebiga nti inna alhamdulillah. Bannange mbategeeza mmwe abakuŋŋaana buli jjuma, kubanga ejjuma mu mwezi mubeeramu 4, so buli mwezi ekigambo ky'okwebaza Katonda nabbi yayimiriranga n'akibuulira abantu nga bangi basobole okukizzaayo gye batambulira, basobole okukizzaayo mu maka gaabwe. Bwe batuuka mu maka gaabwe bagaye nti inna alhamdulillah. Taata otegeeze omukazi omugambe ndi mukyala wange inna alhamdulillah. Bino byonna obiraba si magezi gaffe, kubanga omwana Adamu agenda n'afunamu kaafunye n'alowooza nti amagezi alina mangi nnyo, n'agamba nti wallahi namutetenkanyizza, nakoze bwenti ne bwenti, nentetenkanya nenfuna. Ne yeerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala ate ye yamuwa amagezi g'alowooza nti ge yatetenkanyisizza. N'omuyinza omubuuza nti waayo amagezi ago ge watetenkanyizza wagagula wa? Obwongo obwo gwe bolowooza nti wabukozesezza, components ezikola obwongo ze ziriwa? Buleme kufaanana obwongo, buleme kufaanana na buugi, buleme kufaanana n'amazzi g'amaaso, buleme kufaanana n'amazzi gano agagira ebiyungo byaffe okubeera nti bitambula, naye nga byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabijja mu mazzi g'omusajja n'eggi ly'omukyala. Ab'ebitiibwa, nze naawe mukakasa twebazizza Allah. Nze naawe mukakasa twebazizza Allah. Nze naawe mukakasa bwe tusaanidde okuyimirira nga tusaba Katonda n'atuweerawo nga n'ebyokumwebaza ku ebyo bye yatuwa nga tetunnaba kubaako kye tumusaba, teri yali abyebazizza. Erinnya lya Allah Al-Jawad we likolera nti ye Allah subhanahu wa ta'ala agabira omuntu oba ekintu kyonna ekyetaaza obugabirizi, akigabirira nga tekinnaba na kusaba, n'akiwa n'aba ne buli omu oba buli kitonde Allah alina bye yakiwa nga ekitonde ekyo tekisabye, kimufuula Al-Jawad, agaba nga tannasabibwa. Naye olwaleero erinnya lya Allah Al-Karim, omugabi, nga omaze kumutegeeza nsonga gy'oyagala, tusinze nnyo dyettanira ne tulema okwebaza Al-Jawad, agaba oba atuwa nga tetunnaba kumusaba. Abantu bangi bali mu byengera, abantu bangi bali mu byengera, naye okwebaza Katonda kukyagaanye. Bayitirivu, abantu babatunulako ne babeegomba, naye okwegomba okwo si kulungi. Abaana Adamu batunulira bannaabwe ne babeegomba, naye nga kyeweegomba tokimanyi. Mwana wattu Allah yatugaana okwegomba okwo, nti njagala mbeerenga gundi, nga tomanyi gy'ayise, kubeera kyabadde. Ayinza okuba yatemula muntu n'afunamu byafunye, kakati Mungu n'amugezesa n'ebyo byafunye, n'abimuyinjiwaliza oba n'abimukenderezaako ddala. Kati gwe weegomba okubeera ng'oyo eyamala okutemula okufuuka omugagga, weegomba okubeera ng'oyo eyamala okulyaza amaanya okubeera ne kyalina. Tusaba Allah atujje obulyaza amaanya ku nnimi, tusaba Allah atujje obulyaza amaanya mu mitima, tusaba Allah atujje obulyaza amaanya mu bwongo, tusaba Allah ajje obulyaza amaanya mu mibiri gyaffe mu mbeera zonna ez'enjawulo. So muddu wa Allah,
nahmaduhu tuteekeddwa Nabi sallallahu agamba tuteekeddwa okubeera nti twebaza Allah jalla jalaaluhu. Ate ebintu byonna gye buva ne gye budda bikalubamu, naye ng'ekibireetera okukaluba kwe kubeera nti gwe olowooza nti ebintu gw'obikola, kakati Allah nannyini buyinza n'akukaluubirizaamu osobole okuzuukuka odde gy'ali osabe by'osaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba ti nahmaduhu wa nasta'inuhu, ate Allah gwe tusaba okutwanukula, gwe tusaba okutukwatirako mu mbeera zonna. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, Allah waffe awo wakulu nnyo bannange, nyinza okugaziwawo ennyo. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, Allah waffe gwe tusaba atukingirize obubi obuva mu myoyo gyaffe, obubi obuva mu ffe ffennyini, obubi obuva ku muntu nga bumuddira ye yennyini, n'obubi obuva ku ye nga buddira abalala, n'obubi obuva mu balala nga bumuddako bujja gy'ali. Ebyo bingi naye nga tebyetaagisa kuba nti tubyogerako. Tuyinza obyogerako inshallah mu episode eddako, naye mbalayirira Katonda eyatutonda ti wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Bannange, tuli mu Ramadan, tuyingidde omwezi gwa Ramadan, tunoonya okutambula obulungi mu mwezi gwa Ramadan nga tukimanyi bulungi nze naawe nti omwezi guno ogwa Ramadan gwe mwezi ogujja nga gugenda kubeera nti gukyusa obulamu bwaffe mu mbeera za njawulo, mu mbeera ez'enjawulo, ate nga za njawulo ddala. Oyitirize nnyo ekigambo ekigamba nti wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Bannange, andaba omwoyo si mulungi, omwoyo si mulungi. Ebintu obulabe omwana Adamu bw'ayolekera abalaba alina babiri, omu wa lwatu Katonda yamumubuulira, omulala n'amumutegeeza naye ng'ate yeye. Gwe wennyini ng'omwana Adamu oli kizibu gy'oli, gwe wennyini ng'omwana Adamu oli mulabewo. Nze mulabe wange asooka bwe mba seeterezezza nga sinnajja kunoonyereza oba kunonooza balabe balala. Nze mulabe wange asooka, kubanga byonna Mungu bye yeetaaga yabiŋŋamba. Kati neekolako obulabe wakati mu kubeera nti neeryazaamanya ne sibikola, omulabe asooka n'abeera nga yenze. Omulabe owokubiri be banno, be bantu abasigadde bonna mu nsi, ye mulabe owokubiri. Naye ng'omulabe Allah gwe yatwanjulira ye shayitaani. Omwezi gwa Ramadaani bwe guba guyingira, era mu hadithi ezo entuufu batugamba nti shayatin suffidati shayatin, shayitaani zibeera ku njegere mu mwezi gwa Ramadaani. Naye lwaki ebintu bino bisigala bitambula oba birabika, oba abaana Adamu lwaki basigala si balungi nnyo? So nga waliwo abalala ng'ate baba balungi nnyo. Owekitiibwa mpuliriza, owekitiibwa ndaba, shayitaani mulabe wa lwatu. Naye ku risaaki gwe twakakolako omutono, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Umaru yali ayita wano ne shayitaani neeyita wano. Naye nina omuntu gwe nabadde njogera naye, mwana wange kigozi, n'aŋŋamba nti naye Sheikh Ali, ekigambo ekyo osobola okubanga okyogera n'abantu? Ne mugamba nti mutabani kigozi, mutabani wange, ate yabeera emabega wa kamera zino, Mungu amusiime,
mutabani wange ddala mwana wafumbe ate abafumbe bampita kojja. Ne mugamba nti njagala kino tukyogereko mutabani. Ne mugamba nti okimanyi mutabani, nze naawe kaakati naawe atuwuliriza olwaleero wano ku Al-Hidayah Islam Media n'omuntu yenna anaafuna omukisa oguwuliriza ebigambo bino. Ne mugamba nti okimanyi nti naawe osobola okuyita wano shaitaani neeyita eno nga teyeetaaga kulaba. Nangaseeka kisoboka kitya? Ne mugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala eddagala yalituwa dda n'aliteeka mu Qur'ani muno, naye abantu tetumanyi. Ate ekituleetera obutamanya kituleetera okuwalampa abatusinga okumanya nti ebyo bya Umaru nabbi yabyogera byakoma ku Umaru, shaitaani yayita eno ne Umaru n'ayita eri. Buli muntu mu nsi muno kino mukijje ku nze ne Sudaisi Kigozi mukituggyeko n'abo abaabaddewo nti twakkiriziganyizza ne Seeka Sudaisi nti omuntu asobola okuyita wano nga wallahi shaitaani olumulabako eyita eri. Naye twatuuse tutya ku nzikiriza eyo? Twasomye Qur'an ne tusoma surati Nahali. Bannange surati Nahali aya ey'ekyenda n'ey'ekyenda mu omwenda n'ey'ekikumi ze aya ezigoba shaitaani mu bulamu bwo oba okulekera shaitaani mu bulamu bwo. Aya ezigoba shaitaani mu bulamu bwo era omulala ne zimuleetera shaitaani okubeera nti agenda kubeera naye nnyo. Era oyo ali ne shaitaani Mungu subhanahu wa ta'ala gwasibira shaitaani mu kiseera kya Ramazaani yeddeko, kuba abadde mukwano gwa shaitaani ebbanga lyonna. Kati Allah agikutte agisibye akugamba weddeko, Allah atwagala mu kiseera kyonna. So ono eyagobedde shaitaani mu bulamu bwe, ate lwaki baba bamusibira shaitaani? Kaakati oyinza okugamba nti ate shaitaani bagisibye kati Umaru agityako ki nga bwe mulaba eyita eri nga bw'ayita wano nejja neemala emulaba ekyusa ekkubo neeyita eri. Ekyo nno kitegeeza nti Umaru ayina eddaala kwe yatuuka, shaitaani neemanya nti oyo teyeetaaga kwesembereza, mutadde. Surati Nahl aya nzibabuulidde. Allah atugamba bw'onooba waakutegeera bigambo bye, olutegeera olw'enjawulo, olutegeera olw'okufumiitiriza, osobole okufunamu ne mutaka oyo shaitaani omulabe waffe ow'olwatu ne mukyama abeere nga takyayina budde bwo, wabula ng'atya n'okukulaba n'okusisinkana, goberera bino wammanga. Allah yagaa nti fa idha qara'ta al-Qur'ana, bw'obikkula Qur'ani n'ogisoma, naye sensoma yammwe eno ey'okukwata Qur'ani n'otandika qul huwa Allahu ahad wallahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ensoma eyo ensoma yakufuna mpeera nti ku lulimi lw'okuyiseeko Qur'ani ate buli harufu eyiseeko ofunyemu empeera 10 nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba. Naye okusoma kwa Qur'ani kwe tulowooza oba okuli mu kitabo kino Allah kyaga nti fa idha qara'ata al-Qur'ana, bw'oba osomye Qur'ani eri nga bwe yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warattilil Qur'ana tartila. Qur'ani eno bw'oba ogisoma gisome ng'ogiwadde obudde obufumiitiriza, obwagala okutegeera Allah agamba ki, Allah mukama waffe kikyategeeza, Allah mukama waffe ebigambo byo bya kitiibwa, kiki ky'ogamba wano. Ensoma eyo Allah gyayogerako n'agamba nti kubanga yenna ayagala okutegeera Qur'an agenda kuzuula ebyama shaitaani nga tekyamusobola.
kaakati buli lw'ogisoma okugyetegereza mukulu sitaani ono tasobola kukkiriza, akuteerawo embeera ekujja ku mulamwa. Kati Allah kyava agamba nti bw'oba waakusoma Qur'ani sooka okozese ekyo gwe ky'otalina. Bannange abampuliriza, teri muntu asobola shayitaani. Bannange teri muntu asobola shayitaani. Shayitaani erina obukodyo bungi obusobola otukozesa buli kyeyagala era ne tubeera nga ku mulamwa tuvuddeko. Naye atusinga obukugu ffenna Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti fa idha qara'ata al-Qur'an, bw'osoma Qur'an, bw'oba waakusoma Qur'ani mu mbeera eyo, wa idha qara'ata al-Qur'an oba fa idha qara'ata al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. Kozesa asembayo okuba ow'amaanyi, kozesa asembayo okuba omukugu, kozesa oyo yatonda sitaani oyo yennyini omugambe nti mukama wange session gyendagako ya buvunaanyizibwa ndi mu kunoonya bigenda kunnyamba mu kitabo kyo kino mu bigambo byo bino bye wayogera Allah n'otusindikira ng'oyisa ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Naye nkusaba ono mukwano gw'abangi nga si basiraamu balungi, Allah jalla jalaalu nkusaba omunteeke wala. Fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. Ekyo bw'onookikola Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeraawo nga akutaddeko obukuumi bwe, ajja kubeeraawo ng'akusindikidde malayika ze, ajja kubeeraawo Allah jalla jalaaluhu waali ng'obwongo bwabutereezezza nga byogenda okusoma bigenda kutegeerekeka. Olwo subhanallah Mungu n'akugamba nti oyo nze musobola, naye bino wammanga bikulu naawe gwansaba shayitaani, ansaba okukutaasa shayitaani, naawe osobola ogyetaasa. Ansaba okukutaasa shayitaani, ekyo kinsabe nja kikkolera, naye njagala kukuwa buti ate naawe bw'osobola okulwanyisa sitaani eyo. N'ayita eri gwe n'oyita eno nti mukama waffe tukole tutya? Naga nti innahu sitaani oyo laysa lahu sultaanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun. Oteekwa okubeera n'ebintu bibiri okuwona shayitaani. Oteekwa okuba omukkiriza, innahu laysa lahu sultaan, sitaani gw'atasobola ye mukkiriza, alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun, nga obwesigwa bwonna mu nsonga zaabwe babikwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Andaba ebyo ebibiri bw'onoobeera nabyo, nsaba Allah abituwe, nsaba Allah obituwe, tubeere abakkiriza abannamaddala, ate tubeere nga tukwesigamira. Mukama waffe sitaani abeere nga tuyita wano ng'ayita wali, kubanga bwe wali otutegeeza abo baatambula nabo waga nti innama sultaanuhu ala alladhina, obuyinza bwa sitaani abantu baalinako obuyinza, alladhina yatawallawnahu, abo abagenda gyali, abo abatalina mbeera yakwebuulirira, nga ye buli kimu atomera butomezi, azunga bannaye kino ng'agenda kino agenda, tafumintiriza. Alladhina yatawallawnahu, abamuwuliriramu, abanaamwagala, abanaagendera ku bibye. Innama sultaanuhu, abo baalinako obuyinza, ala alladhina yatawallawnahu wa hum bihi mushrikuun, era nga gwe bakozesa n'okugatta Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. So mu mbeera efaananako bwetyo, Allah baba amaze otugamba ebigambo ebyo, temulowooza nti tusobola okuyita wano shayitaani nedda wano. Al iman wattawakkulu ala Allah, okuba abakkiriza n'okubeera nti okwesigamira Allah mu nsonga zaffe zonna we tubitadde, tekitegeeza nti toteekawo ensonga ekutuusa ku buwanguzi. Attawakkulu tetegeeza nti togoberera emitendera gy'olina okuteekawo, naye goberera emitendera, naye ng'obwesige obusembayo okuba obwa ddala buli mu Allah subhanahu wa ta'ala, era nga gw'osaba. N'obugambo obwo obw'ebitiibwa mbasaba insha Allahu ta'ala tujja kwongerezaako awo, tutambule tulabe hadithi eno egamba ki,
ekisigadde ne aya zino ku shaitan zigamba ki ekisigadde. Shaitan ye mulabe waffe ow'olulango naye nga tulina mulabe waffe omulala nga yeffe ffennyini tujja mwogerako olulala biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.